Wabala kuba nti nokyajja kumiddeko eno News Park Channel oyinza okuba nga oli mu ggwanga lya Uganda oba wabweru w'eggwanga twagala okubuuzaako mu ngeri ey'enjawulo tukkirize tukutuuseeko ebimu ku ebyo ebibadde ku mukolo munnange ogwa Pastor Aloysius Bujingo wamu ne Suzan Makula nga Suzan Makula alaga abazadde be omwami we omwami we Pastor Aloysius Bujingo. Amawulire amalungi gali nti munnange emikolo gitambudde bulungi, security ebadde y'amaanyi, batiimu no divorce nga tewaliwo osobola kuba nti noosala. Akakati nga woolaba ebifaananyi abakobe ebo abawerekeddeko omusumba Aloysius Bujingo mu kwanjula okubadde okw'ebbeeyi oba okw'amaanyi. Diko abadde mulungi, bakozeseza kala eya yellow beba abakonga wobalaba era bambadde traditional wear ey'Abanyarwanda engeri gye tumanyi nti no omusumba Aloysius Bujingo ava aludda eyo. Era munnange abasumba abamu bamuwerekeddeko, tulabyeko ku Pastor Kayiwa Simeoni ne mukyala we babaddewo nnyo okuba nti no banyumirwa omukolo guno nga Suzan Makula yanjula omwami we oba omwagalwa we Aloysius Bujingo eri bazadde be. Lona omukolo mukwano ne gubanga gutandise mu butongole era bayise abaana ab'obuwala abaana ab'obulenzi. Katusooke tubeere nga tugukuwa obeere nga ogunyumirwa mukwano ate tukomewo. Urabizi neza ko ntacyo twakora tutiyambaje Uwiteka ariwe mwongere muzima uragira ntazimije igitare cy'amahanga, kandi tukaba twagize amahirwe aborugave mukimanyi bulungi nnyo tetulina kye tuyinza kukola nga tetutadde mu mikono gya Katonda. Tuli ba mukisa nti omu ku basumba abaleze abaana ababiri abatukuŋŋaanyizza olwaleero, Professor Kayiwa okuva ku Namirembe Christian Fellowship wali era abayise naye mwali yekubiddeko mu ngalo. Oyo kwe mutambudde naye nkakasanga ebisinga bijja kwanguwa. N'olwekyo bw'aba waali nsaba John microphone yimpeere Professor Kayiwa atuwe essaala eggulawo oba oliawo Mukama atuwe olunaku olulungi okuva mu ntandikwa mpaka gye tunaafundikirira. Aboolugave mwe musituke bali empisa ezaabwe sizimanyi, naye ffe tusituke tuwe Katonda ekitiibwa nga tusaba. Mukama gw'atannakutula magulu situka, kuba bw'osigala otudde gayinza ate okukutukira ddala. Tukwebaza akitaffe olw'omukolo guno, omukolo okutagenda kubeera nti pate bu pate, nigenda okubeera omukolo ogw'ebyewuunyo ebimu ebiri mu nsi ya Uganda ebireeta essanyu mu mwoyo eri abantu abangi. Nsaba Katonda nga abantu bonna abali wano we tuli n'abali mu nsi yonna abawakinga benjoyinge ate nga bakwebaza olw'abantu bano ababiri abatulese wano, Aloysius ne Suzan. Katonda awe omukisa n'ebitugenda okulya mu nnya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Tukubire Mukama engalo ez'amaanyi nga bwe tutuula ffenna, buli ayina w'atuula atuule. Nanse jango bampere microphone yino wano nga we bali. Wali we batudde walo microphone gibampere. Bawala bange abo mwe mbaaniriza nga ffe tetunabalaba, n'olwekyo mubalamuseeko si kulwa nga tusuba omukisa gwe bazze nagwo. Yesu yeebazibwe. Amen. Sayinza obbalaba basebo. Kale bannyabo. Nkuliko bakubo. Tufunye buzibu.
mwebale kujja. Twerekeddwa Mukama. Ssanyusa obbalaba bannyabo. Kale bannyabo. Nkulika amakubo. Tugayiseemu. Mwebale kujja. Amiina. Kale bamubanga mmaliriza okubabuuzaako ate wanje taata nzikiriza nange ntume abaana bange batuuke ewuwo basooke balamuse ku baana bannaabwe. nammwe mu mpisa ezammwe bano mubasiima. Tubasiima naffe tukulaga nti naffe tuzaala. Bano tebajja kutumenya tubakubira engalo empisa tuzifaanaganya. Kale Fenon Records bampeera entambula batambuli. Ono omulenzi ali ekyengulu nga nfaananidde mukulu wange mulemule. Abanga abantu bafaanagana. Bw'okimanya afaananye omukwano gwange muremule. Ati ogambye nti amufaananye. Ati bafaanaganye munnange. Kale Rita kulembera banno ate ogambe bakulu bo nti obudde tetuyina. Abalenzi abasayidi eri tubaanirize n'engalo ngamba aboolugave. Simanyi oba buli omu awagwaliraanye oba mukyusaamu simanyi. Naye engeri gye ndi ndisinze mbatumye buli omu akole ekimmeme ekyemugamba. Okay. Thank you. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Oyo ng'alemeddeyo. Owange oba ayagala namba ya WhatsApp simanyi. Kale bawala bange mugende mugambe abaana abalenzi nti nabo bajje baanirize ku bagenyi kuba naatera obbasiibula. Abaana abalenzi nammwe mujje mubuuze ku bagenyi. Kazindalo kali mabega wano mwanirize ku bagenyi abo. Mukama yeebazibwe. Amiina. Mukama mulungi essaawa yonna. Bwekityo bwe kiri ze mbeerazi. Tusanyusa balaba bassebo. Kale bassebo. Tusanyusa balaba bannyabo. Kale bassebo. Mukama yeebale batuusa mu bulungi. Amiina. Era tumusaba bazzeeyo mu bulungi. Amangu gano. Ekiseera bwe kinaaba kituuse. Tusaba n'omukolo guno abeere ng'agussaako okusaasira kwe. Mukama waali. Omwana mutuufu kubanga mugambye gye essaawa yonna mbasiibula. Kati abadde amanyi nti alina kuba wasaale batwala. Naye nga batabani mwebale. Kale ssebo. Ate aboolugave mukyala ng'eyimiridde tumukubireko mu ngalo. Ndowooza mukiraba omulimo yagukola. Situkyalina kye tumubanja. Aboolugave ndowooza mubalaba. Kale nabano oyina enteekateeka yaabwe oba otuuse mukwano njagala nkulage nti ekyamazima essebo weebale kujjumbira mulimu guno gwe tulaba mu maaso gaffe. Naffe tugenda gukubamu sitampu kantume abaana abawala bajje babuuze. Njagala kukulaga nti ssebo bw'ozaala abalenzi naffe tuzaala abawala. Bw'ozaala abawala ne tuzaala abalenzi. Kati ondeetera abaana ba buwala. Mukama abawe omukisa nga batuuka. Munnange tubadde tuli awo ng'omugole alina okufulumayo.
hingo omugole alina okufulumayo era afulumyeyo mu gomesi. Gomesi naawe ne bw'ogiraba mukwano ya bbeeyi okitegedde mukwano ssente zo baazitadde mu mukolo guno. Suzan Makula bw'atyo bw'afulumyeyo olujjadde olugazi amanyabo abamuwerekeddeko mu gomesi mubaddemuko Kayero nga woolaba nti no ne decoration naye yabaddemuko oba abaddemuko ku Kayero. Munnange era ne Suzan Makula gomesi esookedde ddala gy'afulumiddemu abadde yambadde olugoye nga lulimuko ku Yero. Bw'atyo munnange Suzan Makula n'abanga ayingirawo abantu bonna basobola okuba nti no bamwetegereza ate era n'omwagalwa we Alozias Bujingo abeere nga amulabako. Katukuwe mukwano Suzan Makula naawe onyumirwe engeri gye yazzeemu. Very good. Kale tukube engalo ng'agenda okuliraana ewali munne. Yes, asitusa Alozias Bujingo. Mushiki wange nagira ngo ngusabe mu muco wacu iyo tubengutse umukobwa hari uburyo bwiza bugezweho burimo n'umugisha. Uribuka neza ko umwana nakuzaniye musumba n'olwekyo mu ngeri endala abalala batera okugaba simanyi engagement ring biki ye kyakola nagambye buli kyakola abagaba mukisa. N'olwekyo agiye kumuha icyo bita isaro bimenyesha ngo nagasaro ke ararufite. Okay. Bimenyesha ngo nagasaro ke agiye no kurumwambika mwijosi. Mwana wanjye rero ndagusaba ngo ufate iryo saro ryawe ryiza uryambike uwo mukobwa isi ireba. Katusoke tukuwumuzeemu mukwano naye soko subscribinga ku YouTube channel yaffe atera olaikinge kwosa n'okuba nti no onyiga akadeka notification. Katukuwumuzeemu ko katono mu mawulire gaffe agaddako tugenda kubeera nga tukuleetera ebirabo omusumba Alozias Bujingo bye yaleetedde abazadde ba Suzan Makula mu ngeri y'okuba nti no abasiima olw'okumuzaalira ekyebbeeyi ekimumazeeko ennaku ekimunyiriza. Sawa yo n'omusajja akyuka bannange. Kale webale kujja kumirako wekumire kweno yokka tukomawo.